Bannayuganda, omukolo guno gwa G4G nakagubeeramu emirundi 4 naye nina ebintu byenzudde nti guyambye nnyo okuzimba abaana abawala abakyala. Nze olwaleero nina kwogera ku nkyukakyuka, nina kwogera engeri gy'oyinza okubeerawo nga olina obuvumu mu nsi. Enkyukakyuka nnyingi nnyo, fenna tutambulira mu nkyukakyuka, naye abantu balina okukimanya. Totandika kulowooza nti enkyukakyuka enezze kuba gundi akulwanyisa, kuba gundi akuloga, kuba gundi takwagaliza. Nze bwe nagwa, abantu abasinga abaali bajjanga okundaba nga buli omu ajjagava agenda okwekubagiza ng'eyafiiriddwa. Ono gundi yakikoze, ono ne batandika okunenya abalala okutuusa alina kizuula nti tebalina kye banyongerako. Nze neneeyubula nentandika obulamu nga ntunuulira abantu abanjagaliza ebirungi, abatunuulira ebiseera eby'omu maaso. Neeyigiriza okusonyiwa, nensonyiwa abantu bonna banneetoolodde, nensonyiwa be baali bawaayiriza, nentandika obulamu opya. Nasooka kwetunuulira nze ng'omuntu nga ndaba nzenna neekubagiza ng'ejjeredde munne omugejjo lwala nensooka nenneerabirira nendya ebisaanidde vegetables ng'ebyo, nenkola exercise, nenongosa omutima gwange, nenyingiramu ne spirituality n'eddiini nengiteekamu, nensembeza ne family. Bwentyo wensobodde okweyubula. Neeyubudde nenyongera okwagala bannamawokota nebakantunuulira emirundi gye banjagala. Ku luno buli omu yali anoonya ssuubi. Essuubi baba tebaaliraba okusi misango, kati essuubi bayirabye mu nze. Bannamawokota mwebale kundaba mu ssuubi, nange mbalabamu essuubi era ndi mweteefuteefu baweereza nze nga Mary omujja atali oli gye mwalowooza.